nze kyeyune Nowa era ndi n'omubaka omukyalo wa Mityana Joyce Baagala muddingana kubanga aliko oba masanyalaze mu mawulire bire byamwe ebyo muyita amasanyalaze saagala nnyo biyingiramu naye muddingana nnyo kubanga era naye ayagala nnyo Big Media Joyce era nate nsanyusa okulaba ku Big Media webale tufisizangayo kadde naye nze sina kyenkwagaza kirala ebyange bibeera bya bufuzi nali nkwagala nnyo mu byamawulire naye kakati nkwagala mu bya bufuzi Mityana gwe tuliko Joyce tufe nga ffe Big Media tetwogerangako naawe okuva lwe bakumma kaadi lwe bakuyisaamu eggaali ne bakumma kaadi kaadi bagikuma Joyce Big Media abalabi baffe baagala okumanya Joyce oluvannyuma yasalawo ki kyemanyi wakirangire naye tuddiremu wano ku Big Media Joyce yasalawo ki kujanga namunigina kuwummulamu ng'omuntu yenna asobola okugamba bakama bange kye bampadde kyekyo oba bannamityana bayinza okuba baakuyita kiki ekiriwo nze ndowooza ebintu ebyo tubirekeraawo byogerako kubanga byaggwa kati bagigaba so that is finished business. It's a bygone. Yeah. Secondly, nzizaako ki nabadde nina okulangira Friday wedde abataka ne baŋŋamba tulindemu abataka nsi. Of course. Kubanga nze okubeerawo kwange mu parliament okubeerawo kwange mu jjane n'ebyobufuzi teriwo kubanga nze ng'omuntu eriko abantu. So very soon nja kubanangirira and saagala bantu bapape saagala bantu babeere nja kulangirira and owulira nga apapa nnyo can move. Anti obudde bwe balaba nti okulangirira kwa 16 okusunsulwamu obudde bungi nnyo. There's a lot of time. Leero nakuza omwezi 7 okusunsulwa kwa 22nd. So there's a lot of time. Ekirungi abataka mubalaba nga ndi nabo. Ekyenjawulo ekiriwo sigamba mbusumana neebuuza ate nga seebuuza. No, the meetings muziraba and ziri very deliberate and intentioned. Okay. Kakati era nga tuli mu byabufuzi na bino tubyogere. Yali president wa kibiina kya National Unity Platform. Simanyi ogenda kuddamu olangirire naye kati simanyi bwembugo oba president wo oba si president wo kyonna ekiriwo. Yabaddeko mu Mityana eby'omu ku binasinze okuwulira amaloboozi awo ng'agamba abantu nti tewakola bulungi ng'ekibiina tewakikiikiridde bulungi tewakikolera bulungi kiri awo abalyamu olukwe wabavaamu bye baakutuma tewabikola simanyi naye yabadde kutuwa simanyi gwe bigambo ebyo bw'obyogerako ne bw'obirowoozaako. First of all njagala kulisaayo abantu bonna abagenze okwandiza candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu mu district ya Mityana n'okwebaza security ekyewumbyewumbyeko si kyekirungi ennyo naye kugamba kugwe yakoledde bulungi yakoze ekimatiza si kyekirungi ennyo naye bw'okompeyaringa n'akalulu kali kyeyune abiri mugumu. Yes. Otunamu n'olaba nga baagala okugyayo emiggo naye ne bagala tugireke baagala kiyagasi naye ne bagala tugireke. So they are still trying. We are hoping nti banaakola ki banaagendereraawo. Njaga kukulisaayo bannamityana bonna nti babadde bangi bazze mu bungi. Of course, yes. Babadde bangi nnyo ate kyekirungi kubanga buli candidate yenna bw'ajja ekikuwa omuzinzi osobola okukola okusalawo kwe kuwuliriza candidate byagamba kwe kuwuliriza manifesto ya candidate kwe kuwuliriza enteekateeka ya candidate oyo eri eggwanga. Era olina okubeera attentive n'owulira nti eggwanga lino candidate ono alitwalawa era alitwala atya mu maaso. Emirimu gino egitaliiwo candidate aginako pulaani ki? Abaana baffe abakwatibwa abasibibwa candidate ono pulaani ye eri ki? Bannayuganda abazibabuzibwawo candidate alina pulaani ki? Okwawulayawula kuno mu mawanga candidate alina ki? Ebyo byonna oba olina okubiwulira. Toyinza biwulira nga togenze kuwulira ki? Candidate kyabayogera. Message ye. Yes. Akati ebirala byonna omuntu yenna kati nze ekibuuzo ky'obuuziza yagambye namulyamu olukwe ekyo si kibuuzo kyange. Obuuzizza omuntu omukyamu yakulumiriza anti bw'olumiriza omuntu kyene bw'ogamba nti gundi wabba ssente bweziti ennaku z'omwezi bweziti
era okumanya oba nenkuwabira n'okuwabira bino byava mu kuwaaba okwo oba ne bakusiba ne bakuweesenga or something. Saagala bigenda mu nnyo nze ng'omukulembeze olw'okuba nti mba n'ebigendererwa ebyange anti ng'omukulembeze gyakugamba mpa ekitiibwa view y'omukulembeze omulala. Siyinza kumugamba nti bwoti bw'oba ogamba sisobola awo ate mba neefudde nga ye. We are different as leaders. So saagala kubyogerako. Oli bw'agamba kuba n'ensi weeri eraba wagambye mbu sikoze nnyo twagamba tutya nga tujja mu bukulembeze 2021 tugenda kuzoganya. Njagala ompeeyo omubaka paalamenti omu wa NUP kubanga ndowooza otujjukira okukwatibwa kw'aba Alani naliwo nabigamba dda Tayunja naliyo abantu abaabula documentary nazikola abakyala ba parliament aba opposition I mean see motion I do not know. Era saagala kuddamu ebigambo by'omukulembeze okubye bikonde mu parliament okubye bikonde si kubye bikonde naye nekalakasiza kakati bubanga oratingira kukuba bikonde I don't know ekyo sakiwuliddeko that is actually kicho that's your opinion simanyi nabiwulidde nange nawulidde yengezaako okuleetera wano bibye okoze bulungi kubanga agamanyi sikola ki sigalina naye ate omumwa gwonguyina n'omutwe guno nguyina nsobola okukola ebyetaagisa omutwe guno n'okwogera which I have done. Ebisigadde nzikiriza omukulembeze muwe ekitiibwa. Kankubuulire omuntu yenna nga towa mukulembeze ekitiibwa buli muntu aba ate buli muntu achuzinga leadership style. Buli muntu achuzinga leadership style. Oli ajja kugamba nze mukulembeze bwange bino byenje okusaaka essira. Oli naakugamba nange mukulembeze bwange bino byenje okusaaka essira. Bwenti bwenje okukulembera nagamba bwenti bwenje okukulembera. Kati omuntu yenna buli lwachuzinga leadership style ye ojiwe ekitiibwa kubanga si gwoyo ye kyabasazeewo okukola. Exactly. Mubana mutyana ntera okuyitayo omanyi abamu wano na wano nembagamba omubaka akoza atya tuddamu okumuwa tutya akalulu bikoze byagamba abamu si bonna nga bagamba tazoganyiza nga bwe yalina kuzoganya nga banne ate n'ekirala yali mu mukulembeze waffe olukwe nabo babyogera bo nga bwabo abamu sigambye bonna. Yes, kyene Noah omuntu yenna nakugambye kubanga mmanyi being a journalist ekibuuzo kiddamu ola kulina answer gy'oyagala sigenda kuwa answer gy'oyagala nze kyene bwe mba nkulumiza nti olina kyokoze ailebea kikyokoze eki kyokoze buli lwogamba omuntu gundi oyo simwagala I'm just giving an example naye nga tobuulira bantu lwaki tomwagala kisigala ku ggwe nga bwe nkugambye nti nze ebyo sibikola ki era simanyi oba waliwo yali akugambye nti yeno ensonga luko kikaaki owuliriza mukwana so ebyokugamba nti no tazoganyiza ani azoganyiza era azoganyiza atya. You know, people must know the truth, people must see the truth. It is there in the public. Azoganyiza 2021 paka wetuli wano eyazoganya yakola ki gwembuulira even at the level of Mityana buganti baagala yakola kino ku bantu ababuzibwawo yesitula n'akola kino baagala ng'eddembe ly'abakyala likyoboolwa yayoge sina kuyogera kwokka n'okkola bwompeyo n'omuntu omulala. Yes. Action njagala big media eddeyo omukomu abakaba NUP omukomu ng'ogamba nti kuzoganya ofulumye na report eyo ogambye ndi mutuufu tuzudde kino omukomu. Okay. Joyce nga tumaliriza bannamityana ogambye ogenda kuddako ogenda kufunira kwegamba kibaba balinda kyekiba kisembayo kyonoyogera weekend okutana. Amaanyi gange gonna ne byenkola byonna byesigamiziddwa ku maanyi ga bannamityana era bannamityana kye basalawo. Simanyi big media oba mmwe naye nkakasa ndi mubiraba buli kimu ekigenda maaso mukola ki ekirungi Katonda yatuyamba omuzungu n'aleeta social media ebeerako ne mainstream tekoma ku social media ne mainstream
meetings ezigenda mu maaso zonna mukola ki? Zonna tuziraba tuzigoberera za lwatu teziri private. Si kukuta. N'amaloboozi ga bannamityana mukola ki? Mugawulira nga si ga nkukutu naye ga muki? Ga mu lwatu. Okuva mu bakulembeze si ba kibiina kimu naye ebibiina byonna, okuva mu opinion leaders, okuva mu bantu ab'enjawulo, ba stakeholders bonna. Lwaki nasalawo kibeere na mu public? Saagala muntu yeekwase nti kino nedda, so biri public because of that. Bwetyo bwe tubadde n'omubaka Joyce Baagala, mwebale kutulaba na kutuwuliriza.